Sunday Deus ne Francis yayogerako ekigambo nti batutta singa nesimu yange president batutta batumalawo totuyambye nga naye tuyinza okuba nga tulina ensobi ng'abantu era zikolebwa abantu naye ekyo tekituweesa kibonero kya kututta nga tulina ebirungi byetukoledde ekyo yakyogera eggwanga lino yakyogera n'agamba nti kazeemu n'okutrendinga ng'amaze okufa nti president batutta kulisi nga n'abantu batandise okusanyuka ate tebasanyukidde ekyo kyakututta alina nakugambye nti bwe yali kukusabira kuba tebamuziika wano mulirwana wange Jackson Bell yagala tebajja kuwaya kiddamu ne mu kampeyini muno awalala tetusobola kuwaayo buyinza eri Bobi Wine ng'akutte wano kati abantu balabye nga bakola revenge manyi abantu abafu bakola revenge ezitali ntuufu kuba omufu bagamba taba na musango bakolako revenge ku mulambo gwa ono Eriso tumwine oyagamba nti ffe nangayimba n'okuyira ng'abagamba nti mwe mwenna tujja kuba tuyinza okugamba mwenna ne babamalawo mwenna kati bwafa nibagati kati anatumalawo yatusooseeyo kakati ne wano jubilation ziri kuki kakati wano jubilation bagamba nti omusajja yagala tatuwa buyinza kati anabutuwa bagenda butuwa kibi Kristo katoli yabuuza kale kano ayogerera magezi yagambye ebyogerwa ku social media ono mufu temugenda mangu ku personal good bo bano bagamba nti wano nga oli mulamu omumwa gufuge byogera bigenda kukuddira batafuze mumwa kufa kwa General Sunday ye muwavuzi wa president ng'alumba muwavuzi munne omuwavuzi wa president kasi gundi onakola ku soroti yange ya pastor wange yani full figure atadde akatambi akaka agamba gwe ng'alina omukyala gwayogerako bamutadde mu kifaananyi omukyala oyo omujjukira aliwa MP kati mulonde nammere bakataddewo akafaananyi ke manyi babadde bawanyisiganya ebigambo bingi era nammere olumu yasomesa full figure lesson we yamukuba ne basibira aba president oba batawulwa batya bakyagugula nagamba olumba abantu ba president omusajja ono obadde omulumba nnyo nga tomwagalira era nga temuli ani agamba ebyo full figure obadde olumba abantu ba president gwoletedde omusajja ono okufa ekyo nga kinene ng'abamutadde ku kinene tubadde tugira nga oli kuono tetwadda kasolo nodda kasolo walaba nnaku 3 ng'onoonya sente ojja kufa bubi n'obwo obululu bwabba simanyi mukulu kyanaddamu kuba ne gwe yalumbye simutene namulaba wano ku mulyanyi simutene yasomesa mulyannyama essomo naye yasomesa mulyannyama essomo kakati oyo mulyannyama alikiddamu oyinza okumulaba okumutwalira ku state ya full figure engeri gy'amansa ebigambo naye oddayo n'oyogera ku mugenzi kyeyayogera nti batutta ekyo tekisobola kukomaawo president batutta omuntu bw'aba agenda kufa n'afa ng'alina kyayogedde batwala nnyo statement gy'asembezaayo kwe batandikirwa okunoonyereza ono yasoose gwe yadde agenda okuziika teyafudde lume nti amaze ye Francis yafudde atya nakyo tekinnaba kuvaayo noono naye bagambye bagenda kutuwa lipooti omuntu akyali mu mokyale bajja tuwa lipooti batubuulire ki gw'abaddewo lipooti eyo eneevaayo zivaayo gamba nti enaagenda public anti kuvaayo tugimanyi akanyama kanebanda tekavaayo famire negamba tulonze bali omunsi ebyamuddiira kumusiba n'oli dokita nga batwala akanyama ebweru famire eganya wano tetuweesezeewo ebya waliwo ono akulira poliisi okubaaga emirambo ya Ruhanga tugendeko ebweru tulonze bali omunsi bali omunsi bamusiba ne bamupanda biiti nga teyakomawo ku foomu abadde azzeeyo ennaku zino mulabe abadde atandise okulumba awaganyala alumbako mu kisaka ekyaddala nno akubayo akwatayo naye nga ndaba bagenda ekisaka kirimu akirwanirira ono MP waawo ono Mubende Kasambya nga naye amulangira simanyi wakola faaza simanyi wamukola otya mu kampeyini nawe ebyo tubimanyi wasiba faaza mulamba kati olutalo lwakkakkanye
Mama yaluyingiddemu. CDF yagambye Mama mama muwe ngambye. ekitiibwa era ngambye siruddamu ebyo mbitadde. UPDF nga nsiibula kikyolabawo abantu tebeekyawe Okwekyawa batya? abo abantu sayidi eno abantu basanyuka abamagye nga bafudde. Abamagye bali mu gamba tetwagala kufa. Kiki eki tufa olaba waggwe. Ekigambo ky'omugenzi ekyo kikulu era kiteekwa okuba nga kirina ensibuko kuba takyogedde gumu akyogedde emirundi tufa ebiri ate era n'amala n'afuwa. Kyemmanyi ku mufu bajja tuwa lipooti oba ntuufu oba si ntuufu ne bajja kusigala bamukubira emizinga nga bamutendereza n'obukozi kyabadde muntu mukozi naye ayinza n'okuba abaddemu pressure baba ne sukaali nakyo tokiruulinga awutu naye mu Uganda abantu tebeefiira buli afa aba n'ekimusi teri yeefiira ne bwagwa ku kabenje ako baateze katege ne bwali eggumba bagamba ery'eggumba baali kugamba omuntu mu Uganda tofa tosobola kufa. Naye abantu bakendeze ku bigambo mwami Lubwama oyogera ebigambo ne babikuddiza nga waakakutuka bw'otyo bamuddire no bajubireeti kakakirabe kisinziira engeri gy'otambulamu mu bantu. Twalabanga abantu abalwanirira abantu era bafa ng'ate bajaasi bakwata muntu babatendereza. Kaweesa alina ebizibu bye ng'omuntu n'abasuubuzi n'abakyala ne mu poliisi gyonna naye abantu bangi baaluma Kaweesa ono gwe baaziika mu Muyembe Kirumira abantu baalumwa kituufu n'abantu baalumwa era ye yavaayo ng'ayogera nti nze baagala kunzita era ne bano bo ne bwewerwanako banziikangaawo bano abantu ne bwewerwanako n'oga bannaye bagenda kunzita bo tebatyamu. Abantu bazze okuva lwe batta gundi oyo ono yayambalanga yero ne andaweya yero yani Ambiriga Sebenigwe yawekirabo ky'emikalabanda egya yero naye yagendako naye kubira omulanga nti bamukola ki bamunoonya abakunoonya ne bwogera bagamba byonna bikole ffe tugenda kukunoonya. Yafa enfa etavanga mu lipooti ono omusirikale yakuuma munne eyafa yali ani Aluwa yafiira wano sayidi ze Namugongo omusirikale gwe yali amukuuma gwe yakuba amasasi one Engola oyo ye Engola yani oyo amalaafo ono gundi waffe ono Ichuli ebigambo byayogera Chuli nga omusajja yafudde obunyama amukube danga bamukube dawo yayimirira mu kamera bamukubye olw'okuba musiraamu ye bamuziika bamusooka n'okumuziika ng'Engola batya oli omulala bakyamuka bamukubye abadde bagenda bakuba kati bw'ogamba nti bamukubye oba afudde n'osanyuka nga tomanyi timetable ya Katonda olwaddi nga tomanyi lwaddi okyasanyukira Sande bamuse ogaba bamuse nze ndowooza okufa ayonse n'afa okufa si kibonerezo bw'onoofa enkya okufa si kibonerezo naawe tusanyuke tosobola kugamba muntu nti alyonse n'afa omuntu aba ne tikiti eki bw'omwagaliza okufa naawe ogenda musangayo just muba mwesose bwesose ali eyo ng'oga bamukubye alonye ekya Meja General Sande ne General omulala yafudde UPDF tugisaasira okuvubibwako abantu mu ngeri etategeerekeka baafudde mbeera etegeerekeka baafudde naturally yes baba agenze mu ddwaliro UPDF yesinga okuba n'eddwaliro erina eddagala eddungi mu Uganda yonna ne Mulago teririyo mu lifaayo era bw'ofuna akakisano ng'obeera nga bomba awo ne bakuyingiza gundi y'amagi ofuna obujjanjabi nali nsoma ku Fifty High nga ninaanye nga eddwaliro likyali Mbuya nalwalako neŋŋenda ne ntambula ne baŋŋava awo nti wali mugizagiza ne banzijjanjaba bankuba empiso bagiyita Mega 5 erinnya ne nsooka okuwulira Mega 5 sajja yankuba empiso omukazi yankuba empiso ne mmala eddakiika 2 nga nnemedde okwambala empale nga wakuluma oba buukirira osanyaladde nga okugulu kusanyaladde naye navaawo ekyali kinnuma nga kiwedde kyembuuza wasanyalala walumwa nalumwa empiso yali eruma Mega 5 eruma
kiringa kiyiso kyante bagikukuba netuka ku busomyo byonna byonna nebugira ne banfumita ekiso abajaasi batulumba embuyo oyite ejjokolo yafuyise ubunyi n'abajaasi bagamba sente leeta sente sirina mukazi baali bajaasi ne bakwata buli kamulirwana landlord nga mpulira kakati amulala abategedde aggulewo tetujja kutawaana kukonkona nze basanga naguddewo dda nga bw'oli obaganze nziguddewo nga waliwo akanyama bunyama musiise buli awo mu kasepiki ne babulya tewali kumala budde wali osize obunyama ne babulya kati nga waliwo ekifikiro ng'emu naye nga kyo nkikaliridde bukalira mbona mbiki konze mbiki sirina bagifumba oyita ojoka afudde okola pate omusajja afudde oli ku pate ojaguza kakati nalina ekifoliso nga kya sepulingi bambuuza sente sirina ne bakijjayo kumba omukazi yatadde sente we wansi ne zikunkumuka wansi w'ekitaala abakazi n'essente z'ekikazi bazikweka kyanfumisa ekiso oli otulimba ne bakikuulamu bwe bati bakifumitawo ku mutima wano ku bbeeri kanaawe ku bbeeri nesi ku mutima ne baadekawo simanyi mutima banga guliko kkono nenjavula nga ngende wa maama ne mukonkona nga alowooza babbi mugaba boganye okunzigulira kanfiire wano mu kayumba nze mutabani we naggulawo n'ayita omusajja baamuyitanga Peter yali avuga mu motoka z'obota ku Ismail Road n'atwala eyo mu ddwaliro ly'amagye embuya ne basooka bankuba eddagala bagamba ekiso kirimu obusagwa ekyamagye omukazi n'agamba yalina lubwa n'agamba ono mumugye wano mutwala ensambya omulambo gw'oyita ojja kubaguleeta wano bajja mubuuza ekiso gye yakijje naye ng'ate be bakifumise kati ffe twagala okijjeewa okukufumita yadde ffe tukikufumise nagenda ensambya olw'okuba saagala kulaba ku bantu bafa nezitolukayo nagendangayo bugenzi ne banyiiga paka audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya salaamu temugiwulidde? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuze otya wasibye otya byonna gy'osinzira okutulaba nze Nurdin Ntege. Tewakyali kulanga kulala teri kulinda ekisiibo kyatuuse totandika okwekwasa ngebula ennaku 2-3 teekateeka ewaka ogule ku muceere ogule ku ŋŋano suulayo 10 suulayo 5 ekisiibo kikusaanye nga kyekyo si bwe kiri ekyo emizikiti egitwetoolodde nabo tuteeketeeke tubatwalireyoka abalina obusobozi tolinda yidi wano mu kisiibo wano wabaawo ebiba bitambula wabaawo ebitambula bye weetaaga so mukyo nkugamba weeteeketeekera ekisiibo. Nze Nurdin Ntege nyina muganda wange wano Siraj Rubwama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya Oluganda? Jendi oyogedde ku kisiibo ekisiibo kiraalikibwako bakkiriza bokka si buli musiraamu si buli musiraamu anti abakkiriza be basiraamu Katonda waba atuyita agamba nti alina emirundi emiteeko gy'atuyitiramu. Okay. Bw'agamba nti abange mu abantu aba ayise ggwe ne John ne William mu abantu n'agamba abange mu abasiraamu ayise Siraaji ne Juma. Okay. Bw'agamba nti abange mu abakkiriza ayita abo bokka abakkiriza byateekawo bwe yateekateeka ebiragiro bye yawa ng'obiteeka mu nkola. Ku ekyo kyokka si kyabwe okusiiba si kwa buli musiraamu. Si kwa buli muntu. Musiraamu omukkiriza. Kwa basiraamu abakkiriza. Buli mukkiriza aba musiraamu. Naye si buli musiraamu nti aba mukkiriza. Aha. Buli mukkiriza abeera musiraamu. Si buli mukkiriza. Ate si buli musiraamu nti abeera mukkiriza. Naye kyagamba abange mu abakkiriza
kiriko kategori emu gye kyagala. Mulalikiddwako okusiiba nga bwe kwalaalikibwa kwabo abaabasooka okukkiriza kati wano mu action tutandikira. Omukkiriza yaliwa lwakulaba ku mwezi, musiibuluke lwakulaba ku mwezi, n'ateekawo koma. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe kubanga gubikiddwa ebire n'otagulabako na liiso lyo juzaaga toddayo kutunulayo. Abantu bagamba kati ojja kuwulira odi Kampala Kibuli agavudde mu ofiisi ya mufuti bagulabye Saudi. Nabbi agamba buli kibuga kirina omwezi gwakyo. Okulabika kw'omwezi mu kibuga ekimu tekukwata kukulabika kwakyo mu kirala. Awo tetutuukangawo oleese ensonga nno abamanyi muveeyo mu nnambulule kubanga okulabika kw'omwezi mu kibuga ekimu tekifuula kulabika kwa mwezi mu kibuga kirala, yanjawulo. Okulabika kw'omwezi e Makka tekukakata kulabika kwa mwezi Kampala. Muwala wa Nabbi Muhammad gwe bayita Fatuma baalaba omwezi ku Lwokuna ne basiiba enkeera. N'agenda mu Siriya nga baagulaba Lwakutaano. Bali baagulinda ne bagulaba ne bajjuza. Ye n'asiibuka nabo enkeera. Kuba Nabbi agamba nti Idi ya nnaku ezi 3. Sitteeka luli baatugambanga nti gulabise ku makya kwemu awo ne bava mu nnimiro ne bagenda basala oba ne basaala ne naye musobola okugamba nti gujja kulabika Lwakuna tujja kusaala Lwakutaano oba Lwamukaaga kuba Idi emala ennaku ezi. Kyova olaba Kenya ne Tanzania tezisaalira wamu ne Uganda. Bo bali ku Quran ne hadithi ku nsonga y'okusaba. Nendaba n'ensi zino endala nga Iran luba lumu na lumu lukukwatagana na wali Kenya ne Saudi. Era mufuti tabeerangako kasozi odi Kampala n'agamba katutunuleyo balinda masimu. Saudi gulabise Supreme Mufti tabeerangako kasozi Kibuli ku byuma byaffe terina byuma. Katonda akugayiwe gubanga gubikiddwa ebire mujjuze temuli mu magezi go nti kandeeta ebyuma nnoonye gye guli. Akuwadde solution eri bweti nti bw'obanga oli musiraamu oli wantu w'otalina ssaawa kumanya nti ssaawa 6 zituuse nsaale zuhuli ekisiikirize kyo bwe kibuka obukati bwo ng'okiraba bwoti ng'omusana gwaka saala zuhuli ekoze eki. Enjuba bw'evaayo n'obukati n'olaba ng'egize bweti eyavaayo tolina ssaawa saala subuhi. So buli mbeera yonna gy'obaamu tosobola kwekwasa nti olw'embeera nalemereddwa. Ekyo nkireese ku lwa kyoleese naye mbuuza ku bantu baffe bonna abali ku mukutu guno abatulaba. Kisooka tuli ku baana abaddayo ku ssomero. Abaana abo bazzeeyo batono ku ntandikwa. Bangi baalekayo amabanja taamu ewedde. Abaagamalayo tebazifunye. Golooza kalenda Christmas ebeera ku kalenda. N'ogiraba mu January nga bagimyusizza 25 mukaaga. Talaba abapepa ku ssaawa esembayo. Nga naye baagimyuse mwaka mulamba. Ne school fees. Batubadde mu myezi kumpi 2 kitundu. Naye abaana bazzeeyo nga tebakola ki? Tebali ready. Kati bakubira mulanga nti mugende mwegayirira abasomesa. Please allow. Naye mutuukirize mukole ki? Musasule naye nga mugenze mu budde. Tulina amasomero wano ofu 3 agaakola obulungi aga primary. Mugaba muno? N'erya mulirwana. Waliwo Gaba eri Kawuku, waliwo Islamic Buziga, waliwo n'erya mulirwana wange Kano Jackson Bay tufaako. Obwa Kano yabuvaako nga era nafa. Eri brigadier Jackson bayita Gaba Modo. Bafunye obubonero obusukka mu 7 ku P7 PLE. Bafuna 19. Abaana bafuna first grade bameka mu 7. First then 19.
so bw'oba oyagala kujjayo slips zo nga tewasasula genda weegayirire ate asasula genda osasule n'abayingira gaba modo dungi ate liriko n'ekisulo egamu ku masomero ge tulina wano mugaba amalungi awo nkweyanziza abasajja abalabi bange aba Egypt bwe nalanga wano baagala ba kapenta buli muntu yatwalayo naga ate watugambye byabwereere nze nabasaba 10,000 za fayiro zokka era abateekayo ne bawa omuntu gwe bakolagana naye ne bagana n'omumwezize miliyoni 2.5 naye nga bali bakuwa tikiti y'ennyonyi ne bakuwa n'omusaala oguli wakati wa miliyoni 2.63 okusinziira ku kati alemereddwa taliyekwasa nti ebintu byabwereere nange nategeera luvannyuma nga bamaze okumpa mbasindikano baga nti basasule wano bbiri banna abasasuddeko abamu ekitundu viza bwe zijja bamaleyo oba olina okugenda babetaza miliyoni 2.5 naye era ezo zisoboka oba ogenda mu Interpol n'okebera n'obulamu bwo n'ofuna lipooti ezo n'olinda tiketi yo abano abeetaga ensonga waliwo abantu ab'ettaka bano waba ennaku zino bansaba nnyo enamba ya WhatsApp yazzeeko yaddako nga gundi atuyambye mukulu wa UCC yamala n'atusumira nombitembo yabata naye akukyali si bizibu bya ttaka byokka abantu balina ebizibu bingi naye by'ettaka bye bisinga kaseera kano bizibu ki ng'ebirala ng'oggyeko ettaka kuba bba ab'ettaka kati bakimanyi nti gwaba taasa mu bufumbo mulimu ebizibu abantu baagala okunyaga ebintu by'abasajja n'abakazi baagala okunyaga ebintu by'abasajja omukazi abeera eyo n'akuba ekyeyo kye n'asindikira ssente mukazi bbaawe ng'amwesize n'akyuka eno ng'amanya yagateeka mu ki kati prosesi eyo tugitwala waliwo n'ebizibu by'abakadaama walabye abakolombiya 600 bannayuganda babatwala wano ku online kati bali stranded ate Colombia yemwese eriwo ne government ekola entegeko okubakola ki obazi so bw'oba tonnagenda sooka okole due diligence ne company ezeewandiisizza abakutwala abamu babatwala kubajja mu nsigo bituufu ebyo naye yes nawano babajjamu gwe weesuula eddala ogende Kampala Road bajja kutwala nga bakutwala ebutabika tojja kulabikako sigo bagitwala bagikuddemu wali kwi ne be batwala nga ne company mpandi twalo gye bayita nayo simanyi kyeri mu kooti batwala omukazi ng'atambula bulungi ne bamugyamu ensigo eyamutwala eyabagula wano n'agenda awaaba ne bamugamba nti twagudde ku accident omwana n'alwala n'abaana bange basatu bagenda okugenda mu kooti nga teri baana bafu naye ng'omukazi bamuggyemu ki ensigo bw'atuuka wano ne bamuwa omusajja musiraamu amanya ndigoogera olulala naye mu kooti mwegali n'abakebera n'agamba ensigo zombi mweziri eŋŋamba abafamire nti muddeeyo mwekebere sigo okusinziira lipooti gye nnine kuva Saudi temuli nsigo ne baddayo omusawo yennyini oyo naddamu n'abagamba nti ate yavuddemu lipooti ku poliisi kuli keesi ne mukubira n'agamba nti wali nali nkoze ensobi naye genda ku poliisi ku CID waliwo lipooti entuufu kampuni ewolerezebwa kanso omukwano gwange Caleb Alaka ne bagiwera naye kati ekola mu under a company endala ekolera wansi w'emmeeza mpola company endala yali gyesalinga endala mu Uganda buli kimu kisoboka so ebyo bye bimu ku bizibu naye eby'ettaka naye bajja ewera nabyo ofuna bw'obigatta bigatta badde n'ettaka lya mukwano gwange mutabani wa Kyapambalaasi sanga okukandaliridde mu kooti 223 na lawyer tati be baawa abaana ebyabwe babitunda ate banyaga bya musika obategedde abaana abo liri awo ettaka liri ate yasooka naawe omulala n'amuggyako ng'akyali mulamu naawa n'omulala gwe yasembayo kati gwe batulugunya ate ettaka paka we newaliriddwa n'empandiika nga mukwano gwa kooti nga omusango guno guludde waliwo ABCD ne bagamba teeka mu ECMUS ye system yaabwe ya judicial n'enteekayo ne bagamba kati genda ogambe lawyer ogwo omusango guli mu family court ekulirizibwa omulamuzi omuyita judicial Nagawa nendaba registrar n'enteekayo omusango kakati ng'owandiika nga lawyer ko nze ndudde buli mu kooti somanga ku mateeka okugyako media law kati gamba lawyer ateekemu nga bw'obitaddemu
tukole act naye kati ekyo kiva lwaki tebasobola kugenda ku acting nga kesi ya 224 abantu bakyawa bagira so kyobola abantu bwendaba nga shortcut yeyeganyi nga nziruke wajje n'odukyamuzi yakolanga fire brigade kasaba lawyer bakakasa nti ono ye mutuufu nga balukundo bayingirawo nga bagenda ku ttaka nga balaba chairman police nga bagusalirawo president kyayambyeko nti kooti yadde nnyingi naye zikoze HNB kooti naye egamba tebalina bimala kati luutu eno Palias yabagambye nti ez'enju miliyoni 4 tugenda tubali tusasula myezi 3 katugenda kuba weebiri akasente kakeeye tekakyajja kati omulamuzi bw'aba tasula muyiye alina okutopinga apo paka kuba namusasula ezikola ki ezimalayo so abo bekolako ekizibu kyonna bwemba sikisobola nkugoba bw'oŋŋamba nti noonyeza ssente sizirina bazirina omanyi abagagga bo contacts nnyingi si buli mugagga nti agaba eri abagagga abakodo ddala naye bwenfuna omulimu kati ogwo ogwa carpenter ne mbagamba nti wano waliwo kino gwe ddukayo olabe ate weetegereze olabe nka kampuni gyeri gyenjogedde Siraji ali ku namba ki Siraji ku mapeesa ali ku 0708 702 164 etali mapeesa ya WhatsApp ebadde esibiddwe ennaku ezo eri 0772 455 291 waliwo munnayuganda ayagala okuwa omulimu gw'obulango alina exhibition mu myaka 3 London ayagala kumpa myezi 3 okuva kati ayagala kumpa mulimo mulangire antwale ne London ojja kumusaba kasita oluva ku kamera nga nkuwa ennamba yakugambye atya yagambye akugoberera era akumanyi abamanyi nga basatu waliwo ne omulala omutwe gwe si gwe mwavu naye yamwetaaze kakati mukadde wange Siraji Lubwamu ebintu obyogedde abantu babyagadde naye ate olina byoyogera ne bagamba naye omusajja oyo yeekubiira tebatera bikugamba anti buli lwoyogeranga ekintu ng'oyogera mazima abantu ne bakuwaana abakuwaana baba bakulimba ate kati waliwo gw'onyiga mu mazima naye ng'oyogedde mazima katolaba ku nsonga ya Muwanga Kivumbi twayogera ne twogera ne mugamba nti abafu bayinza n'okubasiba ku kitundu ne baŋŋamba ate abantu abamu babaziika ku kyalo oku mu bulo lisiti baagikuwaako bakuwa ku lisiti abaana babaziika mu bulo anti nze omukulu Yusufu Nsibambi yali ayogera yatugamba yatuukayo era n'ensonga za Honorable Muwanga yazitutte wa President naye nga tannagenda wa President mulundi oguddako kuba agambye abadde agenda yagambye nti yasanga engatto nga zisukka mu bantu poliisi yeeyogerako kati baba baziise bannayuganda batuwa omuwendo gwonna gw'abantu abafudde ekirungi mukyala wa Muwanga Honorable Muwanga si musibe ne famire ye gyeri ebiseera ebyo yakyusa Lead Lawyer n'ereeta Elias Lukwago balubongoya ne bayimiriza kaakati bo bamanyi ekiri ku ground kuba toyinza kubibuuza Honorable kuba ye kati musibe so gwogamba batuwe list y'abantu amanya kuba sources ezimu zigamba abantu abo bava ku nsi z'okumuliraano nga bazze kukola kicuba naye nga bajjidde ku ludda lwani ekipoliisi ejja kitubuulira sources ezimu zagamba baana ba ku byalo ekyo tujja kituukako kooti omusango ogenda kutandika obujulizi bujja kuvaayo ate bwe batuukira okugamba nti gwe kooti ente ekusindise mu high court omuwabi wa kooti aba amaze okutegeeza kooti nti obujulizi buweddeyo ate naffe ab'amawulire awo batuweera ku chance ne batuwa ku bujulizi bwonna obugenda okwesigamwako obutalabikira eno ate ne weguba gutambula basobola okufunayo akapya nevaayo mukwano gwa koodi naga nti nakino mwakirabira omusajja yali bwati ne so tulindirire abasajja nga bafa baggwaawo basajja ki ab'amagye ate abazito ssebo bagenda banogoka ennogoka gye banogoka tuli mu bweraliikirivu abakuuma ddembe b'eggwanga
abasajja bakuuma abaguarding eggwanga because bwe tutuuka mu UPDF yo ogwayo si gwa ddembe defend the country bagwawo kati bwe bakugamba nti aduumira brigade y'egundi Kasajjagiro Kawogo na Muzigo ne bakugamba abadde Francis land forces yafudde bannaku bunaku abantu batandise okwogera ebikola kimaziba kira ebikikira ebikikinike omumbu yakolako statement ndoza mwaka gwa 2020 awo ojijjukira eya Sande ojijjukira yagamba ati mejaje bakamuwa obwa Major General abadde brigade ya Bulalongo naye ng'akulira Kasajjagiro badde mugoberera nnyo ebigambo bye emabegako era nafuna omukisa ne musemberera nga tuziika mulirwana wange brigade ya Jackson Bell baabo eyali nannyini Victor FC ng'esamba mu super yatulekera n'essomero lye nkugambye kwolwo ku mufu oyo kwaliko ne principal Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu kati MC n'asooka n'awa yali Den brigadier oyo Sande Kazindaalo n'atunula mu maaso ga Bobi Wine n'amugamba ssebo Bobi Wine tukusanyukidde ku mufu guno tumanyi obuzzeeko otya naye tukusanyukidde era twagala kutegeeza nti ebyobufuzi byozzeemu twabirwanirira tetugenda kukwata bukwasi tukugomololeko ekintu kitwafiirire abajasi nga tukyali balamu tujja kutwala Ntebe ng'amutunudde mu maaso bw'ati n'amugamba atya tusanyusa okukulaba ku mufu kuno oba omuyita otya naye tetumanyi bwozze nange saamanya bwajja naye mu kidaala tusanyusa okukulaba naye byolimu bw'oba nga mulimu ekigendererwa kye eky'okutwala Entebbe ebyo sooka obyerabire ffe nga tukyali balamu ffe ng'akonda ku mayinja gano fe ab'amagye ab'amayinja n'ekisoji ebimyufu nga tuziika wa kisoji yakola bw'ati ffe n'akona ku buyinza bw'amagye tetugenda kukwasa tetuli kukkiriza ne bw'oba mwezi nga tufudde ekyo kimu olwayo taliiwo ngenda maakinga ekyo kimu ne bakwasa Bobi Wine Akazindaalo n'agamba wano manyiiwo ndi muko wano tiyalambulula buko bwaki sajja omuke wantu wangi negenda zeewo ono nkolaganye naye si wano kabbanga lidonna ebbanga ddene mbadde mumanyi omugenzi ne mu byemizannyo jukira yali mu mizannyo yali mu byenjigiriza yali mu byettaka omugenzi era mbadde kinkakatako mbadde nagendaga naye ngenda naye jeno nkugamba ti abantu nga basazeewo ojja kutuuka ekiseera onkubira saluti bwe yamugamba omutima mulungi enduulu neera yaawo waliwo ku nduulu awo oba baali bamagye bangi abamagye baali bangi naye mwalimu abantu ababulijja ne tuwerekera munnaffe ne tumuziika ogwo omukono olwo lwe namulaba olwo n'alwogera olwokubiri nga emabegako era ali mu kampeni y'omu ku bajaasi abadde bakampeyini nga tebafuddeyo ku tteeka libagobamu kijja kijje n'agamba wano muteekwa kulonda ono gutwalwanirira ng'ate ali mu bantu ba bulijjo n'abeera nga abadde taluma mu bigambo byakuwagira pulezidenti Yoweri Museveni mu lwatu openly era Kasajjagirwa abadde agitereezezza waliyoko ensiitaano emabegakaawo kati obuzibu bwe buzze mu nnaku zino ate naye ate abantu nawulidde babadde bamwagala nnyo kituufu nga bagamba abadde muntu w'abantu yadde w'amagye naye ng'abadde abadde tabula ku mikolo abalwadde abaziise era eggulo luli ng'afudde ina omuntu omu ku bayambi ba CDF gwe nadde ngenza okusanga
nga naye nina abantu abalina ebizibu mu ofiisi za CDF ne president naye nga mmanyi ono tali bize nnyo kuba oli ategeka kulayira yakyali taata ne mmanya nti ensonga ajja zikola ki kuzigonjoola nadde ntwalayo bakiraya nti abadde antwala ngamba tulina emergency meeting olw'okufa kwa Jeno owookubiri kuba kati bajeno tulina ababiri bafudde ate n'oli yaddaze kuziika era yadde agenda okukulemberamu abakutte ekitala ky'omuzira gye badde bagenda omusabira Nakasero ono yabadde agenda mu kugira yagenda mu function abajaasi balina function zaabwe mu kyaki waliwo akulembera abajaasi kuleeta singa munnaabwe aba afudde omufu n'akwata ekitala waliwo akulembera okuduumira emizinga egijja okukubwa kati wabeerawo yeebadde ku gundi egenda ya kitala yasobodde kikwata naye n'akola ki naye n'agenda banoonya mulala agenda okukwata ekitala kye taafe ekibuuzo ky'obuuza nti lwaki bafa ekibuuzo waliwo ajja okuŋŋamba nedda baakugamba banaafa ddi ekyokubiri Katonda yatta kati gw'okaayana ki naye ffe wano mu Buganda omufu teyeefiira omufu teyeefiira okuggyako ng'alwadde ne mulabirako ddala Kayiira yafa omu ku balwanyi wano Uganda nereeta Scotland Yard eyambe kuba wano okunoonyereza enfayine nga yasituka paka Bungereza yakubwa amasasi nga ali mu nnyumba ya Henry Gombia ali London yali munnamawulire Lukuli yali mu Lukuli ne bamu myaka ki egyo nga Museveni awamba yawamba dda nga Kayiira yeegatta dda ne Museveni nkwanga yataasobola kwegatta bagenda mu meeting Kayiira n'amugamba gy'ogenda bagenda kutta olwo nga bakyalina oli tojjooko era ne bamuttirayo nkwanga mulambo ne gubula baagusanga Bugoloobi awo nga kusiribwa Spring Hotel oluvannyuma Kayiira yatununula eno ewaffe Buganda eno Kampala wa Makindye okuva ku petrol station ye yali Besigye omusibe omulwadde wali ensambya paka eno nga eno bayitayo half London nga abaagala emirembe baddukira eno nga Kayiira amaze okununula fe Museveni tatunulangako Makindye teyatuuka era abakasirya eggwanga bayita ku ssaawa ya Queen ne beeyongerayo batusanga ffe batunula dda abamu ku bayeekera bagenda mu nsi so Kayiira bw'afa Scotland Yard n'efulumya lipooti n'etafuluma publicly ng'eyawuko minisita wa Kenya bwe yafuluma mu nnaku 10 ng'ewedde kati yagezaako okugisomola yali omugenzi Ssebaana John Kizito agamba ngifunye yiino nze njirina ngenda gisoma n'akulembera abamawere n'atwalayo gye bamuziika eyo wakiseeyo poliisi n'etukuba tiya gaasi atali waakono nayo yennyini n'emwekuba ng'ekiri wali kijjobi twaddukira ku muzikiti nga tulinga abafuna wuzi tulwanira budomola bw'amazzi buli omu anoonya n'abapoliisi nga bakwata otaaka domola wafande yakakwata abantu ne bagamba kati ate tolwawo tumunaabira ki temumuwa kadomola waliwo neyasamba epipa y'amazzi g'ewuzu neyiika eri anaabe ku maaso nga ayagalawo poliisi aleme kuganaaba kati mwe mwatukubye kati nammwe muwulire ku bulumi ngaffe so ekyo ne kiggwa musajja ne bamuvunaana kati lipooti yasomebwa teyasomebwa anti bamutwala mu kooti agiweeko obujulizi oba ntuufu e Masaka nagendanga naye mu kooti nga njaga kumanya gye guggwera kuba Kayiira yali mununuzi waffe ate yali mutuuze waffe abeggaba yali chairman namuwa oluguudo ne mutuuma Kayiira road wali nga ku supermarket ng'alina ne poloti awo era omulambo gwe gwajja mu zooni eno ng'amaze okufa waliwo mwannyina mukyala Lubowa tegwava okugenda eyo gye baakola ki gye bamuziika kaakati oyo y'omu ku baafa njagala kumanya lipooti Ssebaana yagisoma teyagisoma mu lwatu kuba bamukwata agenda gisoma wagiwulirako gwe yagikusomolerako nagifunako ne kopi ng'egamba oluvannyuma bwe yali disqualified n'engikola ki nayo n'engifuna nga teyawukana naya Ssebaana eya Scotland wayitawo emyaka bagijja mu tterekero ly'ebyama by'enkizo ne bagifuula kati esawa terina mugaso yavaamu ng'egamba ki
yavaamu nga yogera ebintu bingi naye ebimu ku bye yayogera abamu ku bye yakoonako baofiisa babiri ebyembi omu yafa mukwano gwange ennyo yali General Kasirye Eggwanga namubuuzaako nti waliwo ripooti we yagambira nti gwe watuma abantu abagenda erikubya okutta abantu n'agamba oyo musiru eyakola ebyo yali musiru ate Kayiira yali asaana kufa naye sinze namu twagenda naye ntumubuulira polosirya y'okulumba lubiri n'ameesinga ne batisa abantu bafu n'adduka wano mu lutalo n'agenda e Nairobi n'atulekawo nze kyekyantwala n'okwegatta ku Museveni nga Kayiira tuliddemu olwo toyinza kumuyita muzira ye nga omugenzi wagamba Kasirye Eggwanga wagamba nti bo baali so Kasirye agamba sinakindi Kayiira yali alina okuba ne president singa teyabali amulukwe naye yatulyamu olukwe nze nempali ate ye agamba teyagenda kulwanirira ggwanga yagenda kuwoolera kuttibwa kwa muganda we batta alina n'omulala gwe yali afiirira naye oluvannyuma yafa Kasirye ono yali akola emigaati tuweereza mumanyi jjukira bagenda mu poliisi yagenda mu ttaka lye mbwenonamu magumba g'abafu n'ateekawo emmundu ey'omuzinga n'agamba mugusimule mbalabe namugasibo totupapira sigwa tutumiwa n'agamba mwepankapanka nnyo ono muganda wange mwagala kuwaayiriza musime sijja kuvaawo omusajja oyo no eyafa yali takumanyi oyo Kasirye watuweereza Bukedde yasobola kubala kwa abaana 10 mu aba yali tamanyi muki mukuzaala tomusobola tebaawera naye yali tamanyi nali simumanyi kubanga ekiraamo kye nkirina koko yalaamwa kuziika ng'abakulu ba kika mu mbugo eziwerako mu fuuti eziwerako n'akola ekiraamo n'agabira abakyala yalina mu bufumbo yali musiraamu kyegambye yali haaji mu kuwasa n'omukyala omu nina ensonga ze zemukolerako awo ng'ewa ono Kamuga gundi eyo abana aba division empyeni y'eno y'Emasajja Saabagabo omukazi omugenzi ne mukazi we baakola oluguudo bulungi ne bateekamu n'emyala kati chairman w'ekitundu ne baleeta kalavati baziteekemu chairman n'omuliraana ne bazibbawo ne bakola omwala ne baguyisa mu ttaka ly'omugenzi Kasirye omuganda wa Kasirye Eggwanga n'antuukirira n'empandiikira abakulembera Saabagabo balimu ne Kanaala munnamawulire munnange nga ye deputy mayor aga tatubuulira ffe tugenda kukolera abantu tetujja kugenda ne mugamba nti temukolera abantu nga muyingira mu ttaka temukolera abantu ate nga munyigiriza abantu kaakati Kanaala olwokuba badde mu byabufuzi ne ŋŋamba nendaba tawuni kiraaka nendaba deputy nendaba engineer ne batanyamba kati omukazi namugambye genda mu kooti omukyala weeno mukyala ali awo y'omu ku bakyala naye mu ntalo ziri teyalabikako nina benakolerako nga balwanagana n'omu yali abba ente za famire nga bakyusizza eri ekiraamo ky'omusajja ng'ebintu babiwadde omwana w'emyaka 3 omusango ogwo gwali wa mulamuzi bamuyita Matovu Makindi nempandiikako ne ripooti ewa principal judge nga mabuulira ekituufu nga bwe kikola ki mukyala ki yali atwala ebintu yali erinnya sirijjukira okuja nga ndabye fayiro waawaye wa maka gaawa yalina faamu ndeeza gye yali abeera naye baalinanga amaka Bukedde yabigoberera nnyo yabeera faamu eri Kireka Bbira ng'ogenda Ssentema n'okulaba bano abenateeta baali ku migaati nga bandaga ngeri gye batikkamu ente na biki obulamuzi ebyo byonna takola ki tabiwulira yagezaako okuyamba famire eyo ate oluvannyuma yava mu ggwanga yali Lydia Mugambe okay naye nno ssebo abaana baamala ne bakulumulukuka gwe bootamanya va ku beekiraamo bajja yali muzadde 10 mu aba era olumbe lwaliyo omwaka oguwedde endowooza yali asinga kuba Kasirye Eggwanga ono gwe mmanyi yali mukambwe nnyo ayina ettaka ekireka mu kibuga wakati eka nga 10 mu aga 5 awo kuli ne faamu ye faamu gye bakugamba naye tebazibbyemu bazimazeemu
Bani abazibba ate? Abantu naye nga mulimu n'abafamily. Omusika bamugiza omwami yali abiteekamu nnyo amaanyi yali muko ng'alina factory y'ebizigo awo Nateete. Nagendangawo kufunawo information naye nga waliwo nga ye yagabayo mwannyina naye nga naye alwanirira mugabo gwa mwannyina. Eddaame bagoberera eddaame. Abantu balina kukaayanira bitabiri byabwe. Eddaame bawa omukyala ali mu faamu bamuleka abeere awo. Alina bye yawa ebintu abyo ekyengera nabo babeere eyo. Waba yakuwa mitiyana tuula awo. Bigenze mu makooti mangi. Era oyo omukyala we yaŋŋamba naye alina omusango omupya gw'ayagala okutwala bisondooza bitandika butandisi. Okay, kati nkomyewo ku basajja b'abafu abaatufuddeko. Badde nkubayidde Kayiira nti ripooti ye bwetyo yagenda. Abafudde mu nfa etategeerekeka bo bangi. Omu ku bo ye mugenzi Nobo Mayombo. Kano Nobo Mayombo yafiiranga ye PS Ministry ya Defense. Naye yaliko omusibi w'obugatto wa President Museveni nga aid we. Naye Nobo Mayombo yali mugezi kiki kye yaliko ekyenjawulo nga nalabanga yali akyali omuto mu biseera ebyo ng'ensi yali ekkiririza mu basajja abakulu. Yali brilliant nnyo. Ate wali we yabeerera nga akyali mu magye. Yali mu bino ebyambegabega. Ng'atuula ku Sheraton ne mukwano gwange kati MP. Sheraton Nairo Hotel. Nairo Tumukunde, Nairo Hotel. Nga batuula awo ne bafuna information. Buli alina kafunyeeyo ng'ayagala weekend bajja nnyo ku Lwokutaano. Imaamu n'agamba bafa tulinamu abayeeke. N'afunayo abiri. Naye ng'amala n'asengejja. N'amanya nti wano bituufu ono abadde anoonya kyamisana. Yali straight forward. Nti ekintu ne bwe kyabanga kikwata ku muganda we nga tamuzibira liiso. Waliwo omuganda we lwe yeewaggula n'abeefudisi simanyi baali balagawa ne bakwata. Kozi bamuyitanga ni gwe Lwabooni, yes. Baali batoolo bannyolo. Ndowooza baali batoolo. Era Lwabooni yennyini gundi Mayombo ye yamwekwatira n'amuteeka mu safe house etemanyiddwa. Safe house zitandise. Nenkola investigation ne musanga kawuku ku luguudo olutwala Hamu ne Gaba. Ne mukolako interview nga teri wamawulire amanyi gy'akola ki. Bwe ngikuba Mayombo n'amubuuza ssebo wagujje mu safe house ya Gaba. Mbuulira wa ludda wa. Ne mugamba nze mmanyiyo ate naawe omanyiyo. Yangambye guwa omusibi omutwalayo. Ssebo lwamalekerawo olugambo otagasa gwaka. Ojja kuleetera eggwanga obuzibu. Ne mugamba nti ssebo sijja kulireeta. Ate ng'amawulire gakugaana okukola ekyo. Okukola ki? Bw'olaba nga sitole gy'ogenda okukuba eyinza okuviirako eggwanga okutabuka. Naye bw'ebanga eyamba omuntu ali mu buzibu. Anti era bwe bakugaanira ogikola ki? Waliwo kansala bamuyitanga Muwonge waffe Makindi eyo. Mu kulonda okumu bajja ne bamulumba. Bakuba enzigi ne bamutwala ne bamuteeka embuya. Ne mpagaanya ne mmutuukako. Angamba Mayombo bigandikye wano. Ne nkuba amawulire. Mayombo n'ampita nange asaagala kubeera mu mawulire mabi. Leetala manzaani oyo gw'oyita titwamukutte ne tumutulugunya. Muleete wano muwe miliyoni 120 ave mu bintu bino. Naawe nja kuwa akaabiri. Ngamba ddiika eyingidde. Ne nnumba Muwonge kuba nali mumanyi nga nange ndi kansala. Waayo oluggi luno lwayasize endabirwamu n'ennaku 2 bakuwaamu 120. Ofiirwa ki? Mu kooti oyinza n'obutazifuna oba n'obutawangula. Tolina na bukakafu nti ye yabakutte. Agamba ngenda kumala kuweebuuza ku looya wange. Yalina looya nga bamuyita Joseph bali ku ddembe. Yakulembera petition ya Besigye ogwasooka. Yagenda bali ku ddembe agamba omusango tujja gugobera mu kooti. Tujja guwanga. Nenzirayo nembika ewa Mayombo nti omusajja yagaanye. Agamba kati gwe ofiiriddwa kanguweeyo miliyoni 1 muleke tulabe. Ne bagenda mu Uganda Human Rights Commission. Ne gulwayo. Bali ku ddembe n'afa. Ne Mayombo n'afa. Kati bali mu High Court namwandu gwawaabira yafa. Myaka emeka?
oba kwali kwa 2016 okulonda manya 20 twatandika mmeka okulonda 96 okwo okuva eyo yonna nakati teguggwanga agira akyakulabako ani oyo gwagira yafa naye ne yali awaba yafa na mwandu kati ya birimu naye tewaliwo yadde 10 tewali suubi lawyers yali namugamba wakiri tola kezo owe ku lawyer ekintu akitego osigaze z'ofusigaza mala kwebuuza anoonya mazima yali musajja mukulu era nga ne lawyer we musajja mukulu oyo bwe yafa ne bagamba batuteereddewo ripooti naye tekolanga ki tefulumanga oyo naafa ne wajjawo gwenzijukira ennyo yali Jet Mwebaze yali deputy presidential advisor wa reserve yali commander wa reserve forces UPDF Uganda region bakulirwa brigadier Jackson Bell mukama wange okay bwengenda ebeni bunia nesanga yaba UPDF nga bangi nga babateekayo okugenda okuyamba kuba yeekera yali biseereyo yali professor Wambadi Yawamba nenkomawo ate n'okuwa beero obwa komanda nateekamuko omukono bagenda mu press conference eyo nga tebakyasosola ani agenze edita gwasindise yabuuza Museveni emugaa nti omusajja beero yalwana mu North n'alwana engulu bakyamwagala nayo omutuuzizza ku katebe emyaka 8 nanga nti waliwo ebintu omuntu byakola nga bimusaanya akatebe wenafuna omukisa ogwokubiri ne mubuuza kyava ngamba nti gwe beero omuyita otya nemugaa kisooka mulirwana wange ekyokubiri mukwano gwange ekyokusatu namukavalinngako mu North ekyokuna musajja muntu mulamu mu kitundu ono yatulekerangamu ebibanda bya firimu n'atuzimbira essomero n'atukolera kino nga buli kimu akikola ki community agisitula kati ekizibu kyeki mujje ku katebe naye ebiseera ebyo nga information gye nnina nti ate amuteeseza ku katebe ye muto wa pulezidenti Jenosali Musale ebiseera ebyo pulezidenti yazibirira n'amuwa obwa commander reserve forces Buganda region nga amyukibwa Jet Mwebaze muganda wa Kazini kati lumu nga balina awo Emmengo nga nkolera ku Bulange wali ku Njuba Times nga balinawo ofiisi Kanobero nga tagituulamu nnyo naye nga Jet agibeeramu mwendayo okufunayo interview nga wayi nalabye ba reserve force abajaasi ne ba reserve force nga bali bangi nnyo mu Congo Ben Buni kyava ngamba nti golowooza bali awoka batuuse ne Badolite okuva Nairobi okuva Entebbe okutuuka e Badolite kilometers 10 ate tukyagendera ddala paka Kinsafya naye tobiwandiika ani agamba Jet wonna obiwandiika nja kukuba embooko zo ekyo kyo nkikugambye mu buntu nja kukuba embooko zigenda kukulya olina kyoŋŋambye nti bw'oba ogenda okulaba okuwandiika ekintu balamu ekinaddirira nze embooko nali nzigumidde era n'edita saamubuulira nga mpandiika lipooti gwe wagiyita buti era namukwotinga nti eri abasukka ne mu lukumi bagenda bwemala okufuluma ne mugamba bansuubizemu bw'owulira bankimye wano manya bagenda kukola ki embooko egenda kunyooka buli mmotoka eyayingiranga e Bulange twakoleranga mmanju nga nziruka mmanju ngambye n'omusajja yali akuma akageeti akatono nti bw'olaba nziruka wano nzigulira mangu ng'omusajja buli lwenfujira abantu lituuse nti tebinnaba naye si yeyo kati wayitawo ebbanga ne ŋŋenda nga nsoobasooba ku ofiisi awo ngewa Emmengo wa Bakuli ndaba nga taliimu naye nga ofiisi nzigule kyenva nzigyewa muliraana wange Beero ne mugamba omumyuka wo nga sikyamulaba ani Jet ogamba nno tiyafudde nga bwambuuza konze yafudde ki ate kiki oba mbaddeko ki mbadde neerabidde mulamu kati nga omuntu ayasoma psychology of influence nagatta ne mmanya anzijja ku kituufu antwala ku kifu
Kyeva ngamba oba mbaddeko ki mukama wange Wasswa yali akola mu New Vision ngaze mu Njiba Times konzi jeti yafudde. Ani akugambye konze soosi yange kale genda obuuze ku Kavuma Steven yali minisita wa security nga tannafuuka Ssaabalamuzi nengere wa Kavuma nanga musajja nva kugenda eddakiika 2 mutambuza biki ani yamusse musajja mulamu ninzira ne mugamba musajja agambye mulamu naye tuteekemu komenti ye nenze kinkakasa yakoze eki mufu wajjo kama wange kyava ngamba story yogenda ogikumise esigiri tujja gifulumya nengitembeya nengitwala mu monitor nifuluma nga lead story Kavuma n'abakubira ngenda bawaabira n'omusasi wamwe yantuuseeko ne mugamba omusajja mulamu mwetonde mangu nti bale omusajja aveeyo ayogere ndi mulamu ne bampita sebo tubuulire soosi zo omusajja atuli bubi agenda tuwaabira twagala soosi yo tubuulire looya waffe Nangwala James atudifeninge oba twetonde ne mugamba temwetonde soosi ntuufu naffe togitubuulira konze ogenda ku suspect singa baleeta wano ekibaluwa konze kale kansabe Katonda baleetawo ennaku 2 Kavuma najja ku UBC n'abika jeti mutima gwakkakkana nengamba nnaku 2 ngaawo wonna kakati Ndugwa Grace Ndugwa kuli ekika ky'Olugavu yali mukama waffe mu Njiba Times nga waggulu we waliwo owekitiibwa Charles Peter Mayiga nga tannafuuka Katikkiro ne mbabuulira nabaleetedde story ennungi ne muvuma kati sajja wuuno akoze eki bamulwise kati okubasaasira njagala mumpakire ngenenziike agenda muziika eyo Luweero mu bibira nga nfunye ne information gyogenda omuziika muli baana amuzibiddeko naye ate ye teyaziika Ndugwa nti Njiba Times terina ssente twandikuwadde emmotoka ne tetulina mafuta story ennungi nnyo naye nze kankwate ku zange nkuwe ogende nengenda nenziika bwe twaziika kyali kibira nga baleese tractor lwaki bamuziika mu kibira teyalina family okusinziira ku baaziika eyakulira okuziika yali General Salim Sale ne First Son kati CDF yaliwo omulala yali Jim Mukwezi family ya Jeti teyaliiwo abasigadde baali bajaasi nze ndekka nze naliwo nga civilian yaziikibwa bamaji bokka Jim oyinza omuyita civilian naye mujaasi enkuba neetonnya baazika nga bayiira amazzi yasoma Bible kwolwo yali for the first time era last time mulaba nga Salim Sale yasoma verse za Bible yasabira omufu vomuvu ttaka mu ttaka naye nga tuli mu nkuba kati fe abasatu twalina mu katenti katono bwe kati abantu ne bakuba nze Salim Sale Muhwezi yaliyo mu nkuba ye era yayambadde ebigatto binene bwe biti yabijjamu nga tolina bw'obiyita engato zonna zaavaamu n'emmotoka ezimu zaasigalayo n'alangirira Sale nti wano wagenda okuziikwa ng'abazira era Jeti abadde muzira naye tebaatubuulira kyafudde kaawulira ŋŋambo nti balwanira Golodi ne beekubira amasasi mu kibira kati eyo lipooti tekolanga ki tefulumanga tewali amanyi waliwo omu bamuyitaani Museveni nga yakawamba erinnya njagala didduka muzira nnyo sita nnyo yali w'amagye ndoza nga ate w'e Rwanda yadda Rwanda nga bw'ogaa tugenze kununula Rwanda mu lutalo lwakaggwa bamuyitaano ndaba nnyo ebifaananyi bye yali mu lutalo lwa Museveni bwe luggwayo ndoza story esijigaziyanga kuba omutegedde Rwejema kiki ekituufu story ya Rwejema eriki oyo Rwejema lwagenda e Rwanda yasinzirira Nakivubo okumupiira yali muwagizi wa Villa yagulanga n'agumalako enkeera netumuwulira nti ali Rwanda kati nga balumbye yakulembedde yaduumidde waayita ennaku 2 zokka ntuwulira nti Rwejema mufu ne waayita ennaku 2 ntuwulira nti Kagame kati yakutte ekintu baamujja na bweru oba Bungereza oba Amerika sijjukira
kati yakikulembeddemu president bagenda okuluma nga tali mu Uganda nakomawo naga nti PDF tebiriimu senga yabaddemu twanditutte ennaku ezi nga tuli Kigali ebyo byabwe bebamanyi ebyo byabanalwanda ku banalwanda Abahutu ne batiŋŋana Abatuusi ne batiŋŋana ojja ofuna omukisa ogendeyokko bo obutafaana Uganda eteeka obuwanga bw'abafu eriweero ku buwanga ku butandaalo ne bukubwa enkuba ne bwasama bali bakola museum bakwata byonna ebyaliwo ogenda n'olaba vidiyo n'olaba n'amalaalo nga ganyirira kati waliwo fwaza gwe nalaba erinnya nalyerabira yalaba Abahutu nga badduka abagamba mujje mu kyaki mwekwefu bwe badduka ate n'akubira abalyessimu nakubira Abatuusi nti baabano ne basanjaggira awo nga father waali alaba father waali yali Mutuusi twagezaako okugendayo abamawulire ndowooza bana kabalinga olutalo ne batukwatira ekatuna ne batusiba waliwo omuntu eyali amanyi Tamale nga yaliko mujaasi eno nange nali manyiyo omujaasi nga bamuyita Smarts yali nasulanga naye mu guest house emu nga nsoma ku State High nga simanyi nti Munyarwanda naye ng'atusuuza bamuyitanga Shalita Enigigi ng'Enigigi agimalayo mpu naggagga ena patrol station n'essomero eririraanye omuzikiti gw'e Nakasero College of Business oyo yali naggagga Enigigi n'akola ki nga tusula naye ng'oyo mwami Smarts akola mu mmotoka zaalinga kati nga bw'olaba Costa naye zaalinga Benz travel tours azisaabaza abantu n'okutwala abalambuzi nga baziyita take me home kati bweyanda banaga koko muleji kiki tukavalinga lutalo nagaona mumuwache onosiraje twalwana twabeera naye mumuleke muddeyo naye tuwata amagezi mudde Uganda netukomawo simanye batamale yaddayo naye twakomaawo olwo olutalo ne lutusiba era ngenda okuddamu okulukavalinga nga pulezidenti agenzeeyo bawamba yagendayo mu katabo ka Shariati ne tukuba omutwe nti pulezidenti Museveni yakyalidde disitulikiti ye eya40 ye Rwanda gamba n'okuba omutwe amawuye sinzenga kwanze kati sinze nali boss ani yali yasase story ani yali omusasi wa story omusasi twagisaka ffenna lwaki ogijjako lwaki otandise okujejjako Siraaje gwe wasaka story kakati akatabo sister newsletter ya Shariat twakubanga akatabo ako nga tugaba kagaba walabye amawuye ge bagaba tuwere nedda tukagaba ku Lwokubiri ak'Oluzungu ku Lwokutaano ak'Oluzungu Eric Wilson editor in chief waffe Haji Hussein Mbichi omugenzi naye yafa Mantambuta mu mikono gya poliisi mu ddwaliro lya Professor Saliwa Maria Ndina bamutira nga bamugyemu eriiso gundi nakube njuki nakuba omutwe ogugamba nti Uganda tegenda kutereera okutuusa nga President Museveni afudde mawulire ago gafuluma olunaku lumu nali ku Nairo Hotel ku Serena Nairo Hotel ebiseera ebyo nga ku CS nga ku KCC nga ku State House ku State Hall we wali CID headquarters nga tennadda Kibuye ne bajja nga banoonya ne bankwata nanteka ku headquarter ko nze nkoze eki sedition naye gwe tuko holdings wano twagala mukamaawo osekeeterera sedition kwogera bisasamaza osasamaza nga bamukutte kanaabi tannafuni kanaabi yaani olwo Haruna yali mukama waffe kwolwo kati ne bakwata Njuki nze ne bamanya ne bakwata kanaabi ne banta
Kanaabi Kanjuki ne bamutokyalinga Mariandi naye eri eka Mwookya ng'agenda kw'obuzaava walingayo Professor Ssali naye baamutta mu mfu etategeereka. Yafa mu byanga ki? Yafa nga bamulwanyisa abasawo banne mbu tajjanjaba AIDS alimba bulimbi nga ye agamba nti nze nasomesa abo bagamba nti nnimba. Nabasomesa nzijanjaba amatu nnyindo na biki kati kino kibawakanya. Ne ngendangayo ne nkola interview nenjikuba mu Juba Times nga Charles Peter Katikkiro ng'awandiika nga nziramu. Ebyo by'owandiika bifu nange ne muddamu. Twamala series nga 5 nga tuwanyisiganya. Tetusisinkana okujjako mu newsroom naye nga tuwandiika anziramu muddamu kuba nze nali ntuuka ku ground. Nze ye ng'asigala mu office nga MD. Akati Njuki bw'afa Kanaabi ne bamusiba ne bagaana n'omuwa bbeeyiro yadde ng'omusango gwali gweyimirirwa. Yali awolerezebwa sponsor waffe eyavujjiriranga katabaako okuva ku typewriter okukateeka mu kompyuta bamuyitanga Kayondo. Henry Kayondo yali lawyer wa Sudiru ng'atuula awo ku State House. Kati lwe bamuziika awo ewandegeya ate ffe twali tugenze okulaba omusango gwa Kanaabi lwe gusalwa. Naye eyatuwolereza Kayondo n'anyiiza omukazi omulamuzi. Bwe yali akola submission ze yagamba Oweekitiibwa omulamuzi tobeeranga bannakyalo ng'osala omusango guno. Bw'ajja ku luguudo tajjukira nti yafuna size book akaali 32 pages nga walingayo before you cross the road look left and right. Naawe tunula eno kati omukazi yamanya nti omusajja amuvumye kuba munnakyalo. Yajjamu ekyo n'anyiiga naga kati bw'omandi munnakyalo kankolege ku kyalo. Namugamba Kanaabi nkusibye omusango gukusinze olina kyogamba nti saagendeera kunyiiza mulamuzi kunyiiza president. Alina ekigambo kye yakozesa figurative of speech. Nali ngeraageranya nti president bwe yagenda e Rwanda fe abamugendererako ng'abamawulire mu Umuganda Stadium mwalimu ebifaananyi bibiri. Ekya president Bizimungu kati yafa kyali kisono nga buno obufaananyi butono nga kiri ku kisenge. Ekya president Yoweri Museveni nga kinene naye nga biri mu studio emu. Kati bwe yali ayogera ebigambo bye yagamba nja kufiira ku muntu yenna anaalumba Rwanda. Ngenda kufaafaagana n'oyo yenna. Awo tusinziire okugamba nti eri yabadde disitulikiti ye eya40. Mwewozaako. Kaakati ne bamugamba bamusalidde emyezi 4 asasule ne $1,200,000 cash nga fine obuliwo. Naye nga ekibonerezo ekyali ku musango ogwo ekinene eky'amaanyi gyali $30,000. Esasulamu emirundi 4 naye tetuba nakuba na mugagga Kayondo. N'agamba naye emyezi 4 musaleeko ebbanga lyamaze ku remand. Ne ku remand mwali muluddeko ebbanga. Yali amazeeko ebbanga ki? Yali giweze emyezi ndowooza gyali nga 3.5. Kati ngenda mu maaso g'omulamuzi nga Oweekitiibwa tubaliremu ebbanga tumanye omuntu waffe lyasigazza tumanye ekyokukola gw'osingisiza omusango. Mugende eri lawyer mmwe yanvumye ndi munnakyalo mugende mubuuze commissioner w'amakomera. Y'engeri yokka gye tukola ki yabata tuddayo ewa byabasajja tiyali byabasajja deeri waliwo omulala eyaliwo nga tugamba nti okuva lwe bamuleese yandibadde yavaayo ennaku 5 emabega. Kati wano aliwo nga looja era muli baddembe omutwala mutukolera ekipapa mu bufunze n'amuta naye nga